Ugandan Lifestyle gwe mukutuko linze Segaba Morishid. Yonna gye musinzira okubeera nga mugoberera mukola kyamaanyi nnyo nyennyini ddala. Sissolya bw'atafa atuuka ku lyengedde kati kaakati Frank Gashumba obugumiikiriza ekyamazima busobodde okubeera nga bumuleetera okufuna oyo amusaana era amugyamu. Njagala nkubuulire bano balina okubeera nga omukolo we twogerera ogw'okwanjula gwawedde dda. Kati Gashumba bamutaddeko dda akaweta nkusibiddaawo kati tulindiridde mbaga. Nonno ono omusajja y'omu ku abo abatutumufu wano mu ggwanga erya Uganda bamanyikiddwa ennyo nti abadde talina mukyala. Naye ye ebigambo byabadde bamugoberera ng'agamba nina owange gy'ali eyo naye si wansi yonna wange nga nze. Era mu bigambo bye abadde akikkaatiriza n'agamba olunaku lwe nnaagenda okukyala sijja yita amwattu nkumuliitu y'abantu sijja bayita wabula nja kuyita abo abalondemu era bwe gubadde. Omusumba Bujingo y'omu ku bagezi maaso n'okubeera nga bamuwerekera kubanga amunnange amagezi muliro. Bw'oba togulina ogajja ewa munno. Kati noono ndowooza alabye banne bazze nga awerekera ku mikolo egy'enjawulo ne bamugamba musajja gwe lwaki naawe tofunayo omubeezi. Abagamba kale nja funa. Era bwe twogerera ono munnange kati afunye olubiriizi lwe. Njagala nkubuulire nti Gashumba alinayo abaana abalala newankubadde abamu amunnange temubamanyi kati abasinga obungi bamanyi nnyo Shira Gashumba. Kati waliwo n'omwana omulala gwe yagenda maaso n'okubeera nga alabirira ennyo abajjukira omuwala oyo Nabukere yagenda maaso n'okubeera nga ajja omuliro yamulabirira nnyo era n'afuukira ddala kumpi nga muwala we. Kati wetwogerera Shira Gashumba y'omu ku basanyufu agamba ekyamazima nsanyuse nnyo lwa nsonga kitange asobodde okubeera nga agenda mu bazadde ba maama wange omulala okusobola okulaba nga ekyamazima naye awona obuwulu. Shira Gashumba newankubadde bw'otunuulira omuwala ono bayinza okuba nga mu myaka beetwalaganyaawo kuba Shira wabanga ali myaka nga mugana wange 28-29 kitegeeza emyaka gyegyo. Nono bw'omutunuulira ayinza okuba either nga benkana obanga mutooto mukko webinyuma kuba kati ye Frank Gashumba agamba ekyamazima yandibanga yakakoona emyaka 50. Bw'aba yakakona omyaka 50 n'afuna omuwala gwasonka emyaka nga 20 ajja kugenda oweza emyaka nga 7 Katonda aba amukumye ng'akyali mulamu. Ekituufu nga n'omukyala atandise munnange okubeera nga akulirira. Kati batuuka ekiseera ng'ono asobola olabirira munne so singa biri ebirala nti ate omusajja akaddiye munne gwe bakulanye naye n'agenda maaso n'okuba nga amusuulawo okufuna mbu omuto anaamuzaamu omusaayi sinakindi ogenda maaso n'okubeera nga amulabirire. Kati ono agambye ebyo si byetaaga kanfuna ono ajja okumbererawo. Mu nnyambala yaabwe bw'obeetegereza obulungi basobodde okubeera nga bajjayo eri kalica yaabwe ey'Abanyarwanda ng'ovudde ku bino eno eby'obuvandimwe. Ono musajja Munyarwanda kuba akugamba bajjajjaabe baava e Rwanda mu myaka eyo egyana era ne basobola okubeera nga basenga wano munda mu ggwanga erya Uganda. Ono nno azaalibwa eyo Kalungu abamanyi Evira Maria ono mwana weeyo. Sijja kugamba nti Side Boni ate sijja muyita Village Boni naye eyo gye waabwe. Mu baana taata we yagenda maaso n'okubeera nga azaala ono ye yavaamu omusika. Kugambye ono ye musika w'Abaganda be bonna era tumumanyi nnyo ng'omusajja ow'ekibiina ekya PLU musajja nnyo ow'ekyo ekibiina. Bagenda maaso n'okubeera nga bagamba mu kalulu akaddako tugenda kubeera nga twesimbawo anti munnange mukama waabwe General Muhoozi Kainerugaba bamugamba kati fuuka CDF. Bano butereevu buli omu n'anoonya we yeenyiga. Twalaba Balamu Barugahara oyo nno yasalawo okubeera nga ye agenda wali eri mu baminisita obw'abaana n'abavubuka. Kati kaakati ono ye n'asigalawo eno era agenda maaso n'okubeera nga akola emirimu gye mu mpolampola. Alina kye yatandikawo ekya CCM ka Uganda. Oyinza okwebuuza omusajja akola mulimu ki? Tumuwulira
era tumumanyi naye akola mulimu munnange yagamba wasisimuka Uganda n'emiriro emirala era yeewaanira nnyo mu bulunzi agamba nze ndi musajja mulunzi akasente weekali buli kimu kale y'omu ku bantu botayinza kubeera nga oyisaamu amaaso singa abasazeewo kubeera nga awasa mu famire yo kati bw'otunuulira ennyambala gy'ayambadde era ekwataganira ddala n'ebigambo bya Zenga ayogera musajja atawakanya ddiini naye akkiririza nnyo mu buwangwa n'ennono eddiini tagiwakanya naye ekikwatagana n'obuwangwa n'ennono ye afiirawo era ebimu ku bigambo bya Zenga ayogera ebisinga okuba nga byewuunyisa abantu kwe kugamba nti ye mukyala we tayinza kubeera nga asula mu overnight tayinza sula mu overnight ate tayinza mmuganya kuwa mu kkanisa kimu kya 10 nonno wakati mu kubeera nga ayogera ebigambo ebyo abamu ne bagenda maaso n'okuba nga bagamba ono omusajja ayina effuga bbi omusajja takkiriza mu Katonda naye nga ye agamba nina ensonga zange era ezimu ku nsonga zagenda maaso n'okubeera nga nokolayo agamba abasumba bafere abasumba ababbi biba bigambo bya gashumba bw'aba ali ku radio oba TV nga bamukyaziza abatera mugoberera kyemmanyi mubimanyi kati kaakati kyova olaba amunnange asobodde okubeera nga yeesitula n'atuuka mu maka g'abakadde ba mukyala bwe kitegeeza nti ono akkiriziddwa okubeera nga azaalibwa mubadde mumanyi nti ebyokuzaalibwa by'abaana bato bokka nedda si bavubuka bokka n'omuntu omukulu kasita owasa omukyala ewaabwe w'omukyala ofuuka muko ate mu maaso ga taata ne maama oba ofuuse mwana n'oba n'emyaka emeka kati manya nti ne gashumba ku myaka gy'alina eri aba mwana kale bwe bityo bisobodde okubeera nga bitambula ku social media ne biraga nti omusajja mu bangi yasobodde okubeera nga naye ajjayo omu era katusuubire nga Bazenga abyogera n'omugole wagenda okubeera nga anyumirwa obulamu kubanga kimu bibiri nze mukyala wange tasala butungulu tabeera mu mukka omulimu ogw'amaanyi gwajja ogenda maaso n'okubeera nga nkolera kwe kumpa obutunda oyo ye juice mwetaagira ddala kasita nampa juice kibeera kimmala kyakubiri njagala musanga ng'ali awo yeeteeseteese alinze mwami we si byakutunka akooza ngoye n'ebirala kale buli musajja yandyagatte okufuna omusajja amujinya ng'ono wayagala okubeera ng'ajinya mukyala we obanga wabadde amujinya naye byonna tusigalidde kubeera nga tubirinda twongere okumanya omukolo guno eno gwabaddewa biki ebyageze maaso n'okubeera nga bibeerawo era gashumba omukyala ono abadde naye bbanga ki byonna wetunabitegeera muganda wange ojja genda maaso n'okubeera nga naawe onyumirwa otegeere nti ekintu bufumbo newe weekwekeetya newe weebuzaabuza otya era buli omu kyakolerera obufumbo buli oba n'omukyala akuweesa ekitiibwa buli oba n'omukyala buli muntu takuyisaamu maaso bagamba ayina obuvunaanyizibwa kale omusajja gwe badde balangira ebintu bingi nnyo nnyini ddala olw'okuba tabalaganga mukyala we katusuubire nti bigenda kubeera nga bikkakanamukko era bikendera eno tusuubira nti nno video shoot nedda waliwo abasajja bolaba nga babuvunaanyizibwa nga toyinza muteekamu ebyo mbw ate video boy awo gashumba yasukkawo kale nze Segawa Murshid.